Kaza kukola embaga ne Rickman. Nonsense. Rubbish. Chameleon ky'okonywegera kyali kikyamu nnyo. Tujja basuula mu nnyanja esinga obuwanvu. She's a bomb. Ani muwala njogera ki? Did you attend the show? To you, who was number one? Ani awangudde? Ono yono. Prima number 21. Atono, you know her? You guys were not watching. She spoke about stigma. Yes. I advocate for mental health. It was the best. It was the best. You know, you guys, let's get serious. Why we came to support? No matter who wins, it's very important that we cheer these girls up. Put yourself in their chair. You are alone there, nobody's cheering you up. And the mere fact that they picked up forms, that's enough for them to be winners. No matter who is number one, who is number two. There is Miss Uganda, Miss what? First runners up, second runners up, Miss personality, Miss congeniality. Those are all titles. There's so many. And I believe you guys from the boot camp, you've learned many things. I don't. You see? That's it. Parents must always show up to support their children. That's why we are here. Yes. Nze ensonga z'okwenywa Chameleon family yaabwe baganda bange. Ekyokonywegera kyali kikyamu nnyo ne Chameleon yavuddeyo ne apologizinga. Ekyo kimala bwe wali kiddamu tujja basuula mu nnyanja esinga obuwanvu. Ebiki byenwanyisa anti nkivumiridde ate olumaze kibe nengamba Jose Chameleon yavudde ne apologizinga. Kye baakola kive nnyo mu kalicha y'abaddugavu okukiisinga muganda wo ng'ate musajja kikyamu nnyo. Kati apology mwala ajja yasenkwe wamwe kye mwagala mukiza apology. Church siri gye beenenyeza mu Africa tuyina ne bakatonda baffe. Church zaiti zina bakujja tusaba bakatonda. Okitegeera ng'akola ebyo tugenda consulting ancestors baffe batubuulire abaana abo balamu kubanga bye bakola tibikolwa wano mu Africa tekikolwa okukwata squeeze muganda wo munene n'omuwala omwana tosobola squeezinga muganda wo muwala ate olwo omulenzi kyadde kikyamu nnyo naye kirungi yavuddeyo neyenenya tumuwe second chance. Yes. Abibani bayimbi ngani? No, wano mu Uganda muyimbi asinga okuyimba ye Chameleon. Ayina weaknesses nga abantu abala naye asinga. Uganda's number one. Bannayuganda baselebratinga nnyo mediocrity. Bannayuganda baselebratinga nnyo ebintu ebibi. Bannayuganda tebaagaliza. Bannayuganda bali baagala show ya Chameleon efulopinge. Typical Uganda ni ayagala kulaba ng'otambuza bigere nga wasuze enjala. Oye munnayuganda gwe baselebratinga. Bannayuganda tebaagala munnayuganda ali bulungi. Yes. No, to me Gravity is good. Gravity agezezzaako naye tali mu liigi y'abali. Bali mu liigi endala. No. Gravity agezezzaako is doing well. Nze era mwagala ennyimba ze nzaagala. Naye tali mu liigi y'abali. Liigi y'aba Chameleon ya the big cats. Ya mpologoma. Ya ngo. Ya tiger. Erimu Bobby Wine. Erimu Bebe Cool. Erimu Chameleon. Yes.
tewali aba tubasere kati I'll give you an example. Spice Diana nyimbira bulungi okitegeera naye ate tali mu liigi y'aba Juliana, tali mu liigi y'abayirinira mu biru okitegeera ndowooza. She's a good girl, ffenna tukaagala. By the way, oluyimba lwe luno siriregula nze lwensinga n'okuwuliriza kaakati n'emmoloka lwendi mu kuzannya. Yes. Shiba, she is good. Shiba mulungi nnyo. Naye kati kyengamba oluyimba oluliwo nga bw'oli aba Nigeria be badominates ensi yonna luyimba lwani lwa Spice Diana. Oyo sister wange Shiba tomwogerako buli kayimba gye kali. Awagira nnyo Spice goli wa Shiba naye balina olutalo buzibu. Kyekugamba mwawule emyaka 10 emabega nga waliwo Nokia owulira ne wajja simu endala ne wajja Rickson kati waliwo Samusanga ne iPhone. You get it? Shiba muwala mulungi nnyo muyimbi nnyo, ne kati omuyimbi gwe nkugamba kya trending akakati Spice Diana. Ate nga ne balwana abooluganda bita ebikoonagana tebikola ki tebyatika tugende eriroko eriroko lwendikakasa nti music industry ya Uganda ekuze nga tukuba Nairobi ne tukuba Dar es Salaam ne tukuba Nigeria ne tukuba US ne tukuba UK ne tukuba Germany bali loko akasembayo batugambye nti muwala ogosinga okwagala bali mu nteekateeka za kukola mbaga ne Rickman. Nonsense. Rubbish.